Olwaleero abayizi b'ekibiina ekyomusanvu balambikiddwa butya bwe bagenda okuyita mu bigezo byabwe eby'ennaku 2. Ku ssomero lya Buganda Road mu Kampala balina abayizi b'ekyomusanvu abasukka mu 200. Ku ssaawa 6 abayizi bano babadde bamaze okukuŋŋaana okusobola okubalambika biki bye bagenda okugoberera olunaku lw'enkya nga bakola ebigezo byabwe. Eno abazadde bakubiriziddwa okuwa abaana bano obudde okusobola okuwummula bakole bulungi ebigezo byabwe. I don't think it's so much about the teachers themselves, but it's more about the attitudes of the parents and also of the pupils who are here. Abasomesa bategeezezza nga bo bwe bakoze ogwabwe. Tuli bamativu nga abasomesa tukoze omulimu gwaffe bulungi, abaagana bagenda kuyita ebibuuzo byabwe kubanga tubasomesezza buli kimu kibawadde. Ate ku Nakasero Primary School nayo balina abayizi abasukka mu 200 abagenda okutuula ebigezo byabwe eby'ekyomusanvu. Eno tusanze omukulu w'essomero abayisizaamu ku bye balina okugoberera nga bakola ebigezo byabwe. That is the regulation. By the way, even us when we're doing it, that's what they did. It is not something new. Are you getting that? You know, some of you have that eky'ejo at home. Eno omukulu w'essomero akubirizza abayizi okwewala omuze gw'okugezaako okukoppa. Bava bino yakukola ki okuba bigezo. Okuba bigezo yo si kirungi. Si nyingi nnyo ddala. Ate Kamuli tutuuseko ku ssomero li Kamuli Boys Primary School nga naye abayizi bali mu kutegekebwa ku ngeri gye bagenda okukolamu ebigezo byabwe. Reverend Canon Rebecca Mudonda amyuka omukulu w'essomero lino asabye abayizi okwekwasa omukama olwo lwe banaasobola okukola obulungi ebigezo byabwe. Not to live wisdom. Wisdom will keep you and will help you to have a long life and will help you to enjoy life. Era ne ku Kamuli Girls bwe gubadde. We expect to get 100% first grades because I've been performing well and I believe that we may get 108 first grades. Ku ssomero li Starlight Primary School Bukaye embeera bw'ebadde. Eno abayizi bategeezezza nga bwe beetegese obulungi okuyita ebigezo bino. We are very ready for the exams and right now we are in our briefing. Ate mpija akulira okulambula amasomero Gerard Katongole alabudde abasomesa okwewala omuze ogw'okukoppera abaana ebigezo. Tetwagala bibuuzo bya mwana yenna kukwatibwa oba eby'essomero lyonna. Abasomesa bagoberera amateeka, tubakuutidde okugoberera amateeka yonna embuga etuwadde, okubeera abeesimbu abaana bakole ebibuuzo nga tewali kutaataaganyizibwa. Tulina amasomero 100 mulimu agenda kutuuza abaana mu bifo 145. Tusuubira nga si mbeera ya budde tutawaanya, ebibuuzo byaffe bijja kutambula bulungi. Ku ssomero St. Anna Konge erisangibwa mu muluka gw'e Bumoozi n'Empigi Parents tusanze abasomesa bali mu kuteekateeka abayizi. Babasomesa bategeezezza nga bwe bakoze ogwabwe n'abayizi ne bategeeza nga bwe beeteeseteese ekimala. Ano mbateeseteese bulungi okusinziira ne bateachers abalala be tubadde tusomesa fenna tubateeseteese bulungi. Nsobola okukola obulungi first grade era nga njagala nfune buna. Ate Emitiya n'amasomero agasinga abayizi baago basoose kubawonga eri omutonzi. Abayizi ba Buye Islamic Primary School basoose mu dduwa ekulembeddwa mu Sheikh Muhammad Ali Katamba. Sibirira nnyo abazadde nti tewali kirala kyonna ky'oyinza kugamba Katonda nti nno omwana wange nsaba asome bulungi okuggyako okusaba Allah. Ate Kasanda abayizi ba Adonai Primary nabo bawongeddwayo ew'Omukama Katonda. Abayizi bano bakutandika n'ekibuuzo ky'okubala ate akawungezi bakola ekyesesiti ku Lwokusatu, ku Lwokuna batandike ne saayansi, olw'eggulo basembyeyo n'Oluzungu.